Comrade era bwetukola emirimu gyegimu ku social media nga twogera. Mbaagala nnyo mwebale kukola. Nzikiririza mu democracy. Nzikiririza mu decision y'omuntu. Era buli omu kyakola nkikkiririzaamu. Nereka kwefuula nti gwe otegeera. Era leka kwefuula nti abalabye boogera tebikola makulu gwe kyoyogedde kye kigenda okukola decision esembayo ogw'omuzimu guleke. Bwe tuba tukkiriza mu democracy, tuba tukkiriza nti buli muntu kozesa engalabi yo to articulate oba okuwa information according to your knowledge okusinziira ku ntegeera yo. So si kulowoozesa abantu nti gwe otegeera era gwe okola final decision ku issues. No, that is wrong. Yensonga kinabaga nti ze bwe nkola information njikola nenjita negenda. Buli muntu nakola information netambula. I don't stick in a comedy's video. Sikwata mu video z'abantu oba okukwata mu bigambo byabwe. Kubanga buli muntu akozesa mutwe gwe n'okukola issues. Mulekerawo okwefuula nti abammwe mutenga okutegeera n'okuba nti mwe mulina information ekomeredde ku buli issue mugaana abantu. Mu democracy buli muntu omuwa time n'alowooza n'akozesa engalabi ye neyeerundawo ekyokukola. Bwe twazza ku issue ey'okujja Buganda ku map, twafunye mixed reactions. Olina kugamba was a diversion. Oyo yengo omutwe ogumugamba nti diversion, which is okay. Olina akugamba Buganda tebagijja ku map era bijja sigalawo tebijja kyuka tuli bizaawo. Oyo naabeerawo nga naye mutuufu. Olina kugamba nti Mayiga yayogedde era mutuufu no muleka naabeera n'engalabi ye nti yes. Naye njagala bagamba ekigambo kino. Never ever in your entire life to take any Museveni's move for granted. Totwalanga ekintu Museveni kyaba akoze mu kusalawo okwe n'okitwala nti kyakuzannyisa. Tokikolanga. Togezanga ekintu Museveni n'akikola n'okitwala nti kyakuzannyisa nedda. Gwe yagambye nti diversion. Oyinza okuba oli mutuufu somehow. Era n'obuuza lwaki bakireese kati. Oyinza okuba oli mutuufu. Neyagambye nti Buganda tosobola kuvaawo era buli kimu kijja kudda nga bwe kyali. Yes, naawe oli mutuufu. Neyagambye nti Katikkiro avuddeyo ayogedde bakitereezezza. Naawe oli mutuufu. Nange yakugambye nti kigenda kubeerawo ngenda kuwa ensonga kigenda kubeerawo ate ogenda kutya. Wabula kansooke nkole ka brief clarification about that. Gwatamanyi gwe bayita Museveni era gwakyali awo akyaliisa ebijanjalo empiso njala kugamba Museveni takola nsolo ku buli kyakola. Oba akikoze leero oba akikoze ddi aba akimiininga just akiwaamu time n'akipoozinga bw'amala n'akita. Akiwaamu with time n'akipoozinga n'amala n'akita. Ayina ne ba defender kati ye bw'akikola ng'akireka waawo. To remind you, Kampala yakugamba teri mu Buganda. Tewali yakitwala nga kikulu. Buganda nga Obwakabaka n'olwolangira bwe businga ettaka mu Uganda oba mu Buganda. Ettaka ly'Obwakabaka erisinga obungi liri Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi, Gomba, Kayunga. Mpuliriza bulungi. Bwe baali bakola Kampala, the new Kampala Metropolitan City yayita luddawa. Wandiika mu comment. Ati boga buli bagezi nnyo mu politics you can articulate issues. Njagala ombuli Museveni bwe drafting the new Kampala Metropolitan yayita luddawa. Njagala ompu ebitundu bya gazeti nga gyeyita. Malero okunywa ku mazzi. Mbwadde dakiika mutulina obudde butono. Obudde butono tina butono. Kampala district mugimanyi yonna bweri. Museveni bwe yali agaziya Kampala yakikola n'ekigendererwa. Njagala kusomesa oyige bulungi nnyo. 1. Olowooza lwaki during his Museveni's regime lwalonze executive director wa Kampala?
n'alonda minisita wa Kampala bonna nga bali mu kibuga kimu bali mu kizimbe kimu. Question. Goloza lwaki Museveni mu regimu ya wano yalonda Idi wa Kampala executive director n'alonda ne minisita wa Kampala? Lwaki yamulonda? Yayina ekifaananyi ekinene kyekiriwa. Yakugamba nti Kampala metropolitan empya egenda kutwala Ntebe, etwale Mukono, etwale Mpigi, etwale Wakiso. Ettaka lya Buganda ery'ennono na buli kimu kiri mu district ki. Mbuuza gwe ba analyst, mbuuza gwe ettaka lya Buganda ery'ennono ery'enkizo liri ludda wa? Liri mu Kampala mwennyini, Entebe, Mukono, Wakiso, Mpigi. Kati Kampala metropolitan bw'agenda n'asakulingako district ezo nga bwe zibadde zonna. Where is Buganda? Kampala city yegenda okuba evunaanyizibwa ku mataka ago gonna. Obwongo butandise okuzukuka. Obwongo butandise okuzukuka. Ba analyst abali kuno mumanyi politics mbasomesa. Obwongo butandise okuzuka. Ettaka lya Buganda lyonna ery'enkizo liri mu Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi ne mu Kampala. Kati wakugamba nti the new Kampala metropolitan egenda kuzingira mu bitundu by'ensomye. Ettaka lya Buganda liba lidudda wa? Tuvudde tukyali ku map awo tuvuddewo. Bino bibadde tomanyi. Ambe kunnyonnyola. Mumbera ku social media okwo ne mwefumba. Njagala obitegere bulungi olabijja kunze wano. Obudda ku social media ne mwefumba temumanyi politics. Temumanyi kye bayita Museveni temukimanyi bulungi nnyo. Kati kanti kunnyonnyola olwaliro kitegeere. Olita kugamba nti map ya Buganda yasomera ati Buganda teriko, it's a diversion. Eyo musanze mu busanto damu na mugoberera. Museveni yapulaninga ekintu kino emyaka mingi nnyo emabega. Era nga ne pulani ya kyagirina bulungi nnyo. Ogendo giteeka mu nkola. Okusaanyawo Buganda n'ogijja ku map nga bw'akyagala. Kati njagala nsooke mmala okubuuza wano simba wakati bulungi nnyo ompuliriza bulungi nnyo nkulage map eno. Eyo ye map empya. Kati yagitaddemu n'ateekamu ewali mu bbulu wali north central. Wano ye north central. Eyo north central. Si bwe kiri? Eno ye south central. Si bwe kiri? South central. South central ogiraba nti erya Kampala. South central ogiraba nti ejja Kampala mu Buganda. Emujjamu emuyingiddemu emujjamu. Emujjemu. Era omula nti ajjemu Kampala amujje n'amutekere mu South Central. Obadde okitegedde? Bwakugira Kampala n'amujja mu Buganda nga bwe yali akipulaninze. N'akugamba nti amutadde mu South Central. By the way, Buganda tebeerangako mu Central. Buganda eri Buganda. Tebeerangako kigambo Central. No. So, oli ataddewo ekigambo Central ng'agenda kikosa mu system eya divide and rule. Is it okay? Munfuna bulungi tukati kankunnyonnyole. Tulina Buganda caucus. Akabondo k'Abaganda ba parliament. Si bwe kiri? Balondebwa mbabbe pale bonna balondebwa mu Buganda. Bwa dividing anateekawo Buganda North ne Central. Mugenda kuddamu okulonda nga mukyagiyita Buganda caucus ebeera buki? Ba MOP munziremu. Kitegeeza ne caucus yammwe ya Buganda aba agijjewo automatically kuba tegenda kubeera ng'eri gazetted mu constitution. Okitegedde?
ali wano kati bakuba emmeza bagamba nene mbwe tufuukidde ekizibu zino information temunde mugenda jijja ba MP kiba kitegeeza nti ne kokasi ya Buganda aba agijjeewo agenda gamba nti Buganda kokasi north oba central ono politics siwa buli muntu agenda kumalaga muogera kuna kuogera nsonga za Abaganda na Buganda nkubuuziza gwe baba parliament ali mu Buganda caucus nkubuuza okitegedde konti Museveni bwalemezaawo ekintu kino caucus ya mubate kyaliwo ekyo mazo kitegera bulungi nnyo kati plan ye yino bwamala okulonda region zine bbiri okuli south ne central nga Buganda agijjeewo nga Buganda bwebadde n'alekawo ebitundu bine bibiri gwokimanyi nti agenda kusinziira ku bye yeekoledde ateekewo ba governors nga bwe yalonda executive director n'alonda ne minister wa Kampala agenda kulonda ba governors abagavaninga north ne central nkubuuza eno information njijja ku source ne research yange abagenda kulonda kino manyi kati bali mukuba meza bagamba embwa yategedde eti bali bampita embwa yategedde etya agenda kulonda ba governors nga governor omu afuga mu north Buganda gimuyita north central nena alonda south central governor nga naye waali olwo kabaka baba musakolinze out of the touch nga ne Buganda teriiwo kati gwe musajja gwe ne mukazi gwa ine engalabi yentono njagala kutegeeza bw'otunuulira maapu eno yonna kitundu kye kirala mu ggwanga kye baasazeemu ne bakisubdividinga mu bitundu bibiri ku maapu eno mwagiyise diversion si bwe kiri maapu giikyo njagala ondageyo any part of the country which was subdivided teriiwo kati nkugambye ajja kikozesa okwapointinga ba governors to take over those two regions kiteke mbongo obwo nga bwe bwe yalonda ED wa Kampala nalonda Minister of Kampala that's what he plans to do tugenze mu maaso ne nkugamba nti muno yatwalira Ntebe ne Wakiso ne Mukono ne Mpigi nagifuula ntegera kubira mu Kampala Metropolitan omuli ettaka lya Buganda lisinga obungi ery'enkizo ligende under City Council Kampala Capital City Authority ligendere mu omwo okitegedde bulungi nnyo kati agenda kugamba nti ekibuga Kampala officially it is agenda kugamba ekibuga Kampala city kisangwa mu Buganda era si ky'Abaganda kibuga kisangwa mu centro nga ky'abantu bonna abali mu Uganda so sinti ky'Abaganda era kiri mu Buganda it's a central city ekigambo central city it is a center of all regions wakunganira so gwakana simeta kali angiriri mu Buganda ate simei Buganda Land Board simei mu kitundu gundi mu Kampala toina wogenda kunyumiza kuba it's a central city automatically abakikujjeko nakifula nti kigenda kubeera kya bitundu byonna era temuyiraawo sembu kibuga ky'Abaganda nowhere bino biri mu mpapula empandiike kati gwagamba nti diversion biki njagala mpulirize bulungi ng'okozesa omuntu nga toguwunzise eno information mugitwale nga nkulu okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo kati Bensing on the reality nga sinajaka comrade ono yayinyonyodde bulungi njala nkuzannyira video ya Wasanya Gamulengejja Charles Peter Mayiga gye bamukootinzeemu ng'ayogera mumpulirize bulungi nnyo mu video eno njala mumpulirize bulungi nnyo
waliwo kye tuyita demonstrate oba demonstration or go against something okuwakanya ekyakoleddwa ku ggwanga lyo oba ekitundu kyo. Mayiga teyakoze demonstration, yakoze supplementary n'agamba nti bano bakoze ensobi. No, it's not a mistake. Ekintu kino kyatandika 2018 up to now kikyagenda maaso. It wasn't a mistake and we don't need any apology. Njagala muza statement ya Mayiga bulungi nnyo. Era neyayogeredde Ubosi yagambye mbu tugenda kukyusa wakinje kibwa kimbiryogera kamba gambe kiki mu kiwe bulungi. Njagala muza statement ya Katambi kano. Njagala okukumya Obuganda. Ndi ab'ekitongole eky'ebibalo na Bureau of Statistics nsonga bagitereezezza ngeri entongole era tukole emirimu gyaffe nga tumanyi nti Uganda lwazi si ya kusanvu. Ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokuna njala tegeeza Abaganda nti ekitongole kya Ubosi ekyakola ensobi naye njala bategeeza nti ensobi bagenda zitereeza era njala bagumya mugende mukola emirimu gyammwe Obuganda lwazi teryasobola busaanyaawo. Mujulire bulungi nnyo. What is a statement? That's not a demonstration or to go against the decision which was made. We're back. No. Kabera kazigo kulaga abantu bambugana nti yayi kati bomumala okulya statement yono kati mugenda kulya Ubosi byayogera. Tugenze maaso. 2018 Vira Maria Mudu Bene ngajja kusama salibwage ag'emyaka 63 yavaayo n'ayogera ku nsonga z'amapu ya Uganda eyafulumizibwa ng'eraga nga Buganda bwe yawuddwamu emirundi 3 okuli South Central, North Central awamu ne Kampala. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bitumanyi nga Busoga, Karamoja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri. Naye Buganda teriiri. Kaakati naawo nze neebuuza kiki ekigendererwa. Sirinaba kumanya ki ekigendererwa. Olunaku olwaleero abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics nga bakulembeddwamu akikulira Ben Paul Mungereza basinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter abakulira ekitongole ekya Ubosi bakulembeddwa Ben Paul Mungereza. Njagala owuliza statement za Paul Ben Mungereza bulungi nnyo n'obuwombeefu zagenda okwogera. Wulira. Awamu ne baminisita abatali bamu Mengo okugonjola ensonga eno basoose kwevumba kafubo ke bamaze ebbanga erisobye musaawa emu nga bamulungula ensonga zino oluvannyuma bazze ne boogerako eri bannamawulire era ne beetondera Obuganda ku ebyo ebyafulumizibwa. Ffe twakola divisioni eyo, ffe twawa amanya kati tuze wano okwetonda n'okugamba nti obugaali mannya tuyita amanya naye ekigendererwa kyaffe tekyali kujja Buganda maapu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye bo be baakola ekintu ekyo just gali mannya. Bo be baakola ekintu ekyo just gali mannya. Bwe tuba tugenda kukola ekintu kyonna tukola kye tuyita consultation okwebuuza. Ubosi yajjako mu Bwakabaka bwa Buganda netuukirira Ssaabasajja Kabaka oba administration y'Emmengo egenda okukola decision yeyo. There is no any kind of consultation oba okwebuuza ku Buganda before nga tebannakolaganye just mannya. Tuli mu forensics njala munkwate bulungi. Ben Mungereza oba wawengereza ludda wa mmwe muwenga wengera kisumba kuta Ben Mungereza Paulo Mungereza wawengera ludda wa. Did you consult Buganda or His Majesty of Kabaka of Uganda before you removed Buganda from Uganda's map? Ngogendo kule osoka kubuuza nannyini kintu. One,
Kankubuuza gwe Beni Mungereza awengerera ddala. Sigwe Paulo Beni Mungereza ati bw'osanga omuntu omulanga nalesseemu neemuzinga gago nga muli mu kitundu kyekimu gwe ne bakugamba nti sigwe Paulo Beni Mungereza owulira otya. Notuuke wana baga nti gwani nti nze Mungereza gati sigwe Mungereza amanya twakakujja ojja kubuuza when and how. Gwe Beni Mungereza ojja kubuuza kyatuuseewo ddi era kitya. Gwe wennyini Beni Mungereza bw'ojja okubuuza kyatuuseewo ddi okunzijjako amannya gange nga temaze kuneebuuzaako. Wasooka ne mwebuuza ku Buganda oba Abaganda nga mugenda obbajjako amannya gaabwe mugenda okujjako erinnya Buganda. Ate kano akamanyira akasumagizi n'ogamba nti just names. No, not mannya. Ffe tumanyi abantu betudiringa nabo. Bwe mutyo mujja mulinga bwenda omumese busite bone buve Japan mu firije kakulya kafuuyirako mpola mpola. Kano kamanyiro akakwasembwa mannyo. Toyina gwose mwango basaka kubuuza. Era mwate mwetaga kujja Mengo kwogera kubanga meeting gye mwabaddemu esaawa mu n'ekitundu mwayogedde Abaganda tebabimanyi. Mumutu waddeko ekyamma wano nti you've agreed but nothing the Baganda knows about the secret meeting of 1.5 hour. Mayiga si Muganda. Eyo meeting before nga temunnakyusa kintu mwali musooka kula Ssaabasajja Kabaka. Ono Mayiga mukozi wammwe. Bye mutuddamu essaawa mwene ekitu mubitadde muwandiike mbibagambe Baganda. Tugenda mu maaso. Uliriza bulungi nnyo. Tugenda mu maaso. Nkwata ekitongole kino gye kyakwatamu ensonga eno. Ebaza olw'okukakasensi. Ulira. Uganda ku maapu. Eri ludda wa? Yali nsobi. Muku tereza ebibalo. Nemugituuma se. Yali nsobi mu kutereeza ebibalo. Wasanja Kalo Charles Peter Mayiga, the so-called senior lawyer. There is a difference between census and map reading. Twogera ku kya map reading n'okujja Buganda ku map. So mu kutereeza ebibala okukyusa amanya ga Buganda kyalimu akakodyo kakubalira mu bantu. Was this part of your census or removing Buganda from the map of Uganda? Abaganda musituke mbabuulira ekintu kino agambu yali nsobi mu kubala. Mwenda muwandiika wano kale muyinza ogalumbu yatayagala Mayiga. Akugambye yali nsobi bwe baali babala. Baali babala Buganda ng'ebitundu bye tebabibala. Kanywe ku mazzi. Ngenda kabaliza katu nti yali nsobi nga babala. Twali mu kubala abantu, twali mu kujja Buganda ku map. Ebitundu bye nga byaseera ku map tebabala bantu. Mayiga olinga ebyoya by'enkoko. Mayiga olinga ebyoya by'enkoko nkizzeemu Nulumbi yabyogedde. Bakasaleyo olinga ebyoya by'enkoko. Bakola ensi baali babala abantu okujjako Buganda ng'ebitundu byasigalako nga bwe babitula mu 1962 oba mu ntandikwa yaabwe wabula bakola ensi nga babala abantu kankabaddiremu. Kanga baddemu ono katono nnyo. Katono nnyo. Ulira. Asiimye enkwata ekitongole kino gye kyakwatamu ensonga eno. Ebaza olw'okukakasensi. Ulira. Buganda ku maapu. Yali nsobi muku tereza ebibalo nemugituuma Central North. Yali nsobi nga batereeza ebibalo. Waliwo enjawulo wakati w'okubala n'okujja Buganda ku map. Ekikolwa eky'okujja Buganda ku map kyali mu kubala bantu. Mwenda mujimali babahaddayi hali ba Mayiga ne babaddayi hali ba Museveni saagala kumanya. Waliwo ekizibu waliwo okubala
ekya census okubala abantu n'ekyo kuwandukula erinnya Buganda bikwatagana census n'okujja Buganda ku map kikwataganira ludda n'okubala abantu obwongo kankongere mu maaso aba Uganda Bureau of Statistics era balaze engeri gye bagenda okuyitamu ebitundu bino wetubadde nga tuteeka Central 1 tujja kuba nga tuteeka ku South Uganda Central 2 North mbu tugenda mu maaso wetubadde tuteeka Central North tuteekewo Central Buganda 1 era kisigala musigala mutaddeyo kigambo Central. We are not in Central and we are not Central people. We are Baganda from Buganda, period. Mwe basajja mwe. Kyembagambye meeting eyasawo mwe n'ekitulu tebaddemu kintu kyonna bano bonna bye bamu nkabaddiremu. Njagala olizono beni mu Ngereza embazi mulinga bogoya omunnammanvu gonja omunnammanvu n'omwoki wa black and yellow. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Owabadde yirwa kinkanira njagala kwawulize bulungi nnyo. Muwulira bulungi nnyo. Ateeka Central 1. N'olindako. Engeri gye bagenda okuyitamu ebitundu bino. Wetubadde nga tuteeka Central 1 tujja kuba nga tuteeka ku South Uganda. Central 2 North Uganda. Twagala kusaba abantu naddala abali mu Buganda babeere bakkakkamu nti ffe okukozesa amannya ago tetwalina ekigendererwa ekikyamu. Bano era bawaddeyo ne mapu 2 ezirambise Obuganda engeri gye busimbyemu amakanda mu Uganda ng'era balaze n'abantu abawangaalira mu Buganda. Iraga buli ssaza lirimu abantu. Kati kankuzeeyo Kobeni mu Ngereza agambye ewabadde Central obadde North Central bagenda teekawo North Buganda ewali South Central bateekewo South Buganda. Enjawulo ki? Boddira munaabagookya n'omusalako ekigodo esigala munaabagookya kati bano kye bali mu kukola ye meeting gye babaddemu 4.5 hours. Still kisigalawo North Buganda, South Buganda. Ekigambo kiri eki Buganda. Kati kambuuze, abana abasibuka mu North Buganda banaba baki? N'abava mu South Buganda banaba babayita baki? Nze nkola forensics ku videos zino ng'omuntu togenda gikwatamu nkubuuzizza. Ekigambo map batutedde North Central ne South Central tubadde n'ekigambo ekiba kiyita Buganda. Babuuze ekigendera kyammwe ki mu meeting gye mwatuddemu eyesawo mu ekitundu ne mukkiriziganya mayiga ne banne bajjewo ekigambo Central bateekewo nti North Buganda ne South Buganda. When and how? It took them 1.5 hours separately discussing and they agreed. Amaserengeta ga Buganda n'amambuka ga Buganda nga tugayina. Tubadde n'amaserengeta amambuka obukiika kkono n'obukiika ddyo mu ggwanga mpuliriza bulungi. Eggwanga lyonna Uganda tubadde tulinamu ebintu bina. Obukiika ddyo, obukiika kkono, amaserengeta n'amambuka. Kati ate bodda mu Buganda n'oteeka amaserengeta n'amambuka mu Buganda. Kyenvudde bagamba comrade mwe n'abadde bagamba simanyi diversion. Mwetaaga okulya emmamba n'emitwe gyayo ne mulerako n'amagi gaazo okutegeera ensonga zino. Eno si diversion. Mayiga yatutte essawo n'ekitundu nono Ben Paulo mu Ngereza ne bakkiriziganya bagenda okujjawo kiri ekigambo kye bayita Central bateke ekigambo Uganda naye nga waliwo North Buganda ne South Buganda kati baatudde ne bakkiriziganya. Bwe tubaga ate omusajja akolera enali bwalumbu yayogera bubi era biki. Yes, nja kwogera obulungi nga nze okuwasa mwannyoko oba muwalawo. Currently sina bigambo biwoomu era regimu ya Museveni gye mmanyi
sisobola kujja kwogera kigambo kirungi nnyo eri bafanya ba NRM musaga na bawunyirizaako muri kiroto kya ntiisa nza mukitegedde bulungi mufunya amakulu gakati agaliro ndi bana abasajja bali fucking serious kati mayigadda moyimirire Mengo mu bukanzu bwo ettaka lya Buganda mutandiko gati mwakiriziganye n'abasajja mwena ba comrade abagambye nti ekizibu kya Museveni okuva Muganda wange nzikiriziganya nawe Museveni kyekizibu naye wali otegeddeko nti abasinga obungi bonna abeeyita abakulembeze bagule Museveni abassa mu nsawo ze nga n'okwogera bakutya nga gwoyogera weka comrade gwe Mengo lewudde agamba nti mulekera okuwaba bana b'abantu nga n'abaana abasumba bonna babagaana okwogera buli omu bamuganye okwogera gwoyogera comrade nga abasajja bali mu ssente batutola okulya ssente bazitute mu diaspora bagabire kubanga bazibiikiriza bino kati gw'okiyita diversion ne si diversion kubanga be mwandirowooza nti bategeera yes Museveni tulina omuggyako buli kimu kikome naye pulaani za Museveni muzimanyi